okuwa omuntu ekikumi n'omwanika era si kya mulembe okuyimirira mu lwatu n'osaba. Njagala mbeere mukulembeze wammwe tekitubeera wa byabufuzi. Abooluganda sanyusa okubalaba. Kuliko omwaka ate mbaagaliza omwaka ogw'essa ngaba ku ssente eri abo abantuukirira mu bwetoowaze ate nabo ne bandaga nti ddala bazeetaaga. So saaba ab'ekinyumo ndi taata kyesaagala bakozese omwana wange sikikozesa mwana wa mulala. Siwagira nkola ya kubamalamu kitiibwa olw'obusente obutono. Nekuteeka wano nekuwa omutwalo nekuteeka ku TikTok n'ogenda okuteeka nga n'omukyala ategedde nti akawunga nze nkaguzi. Enkola eyo ya bukopi. Abakulembeze abakulembeze tetugikola naye okunaaba tumaliriza akabi jangu mu kyama guwe ssente ng'ate siza kwanika mubiri ogugwolina tebalina kukuswaza. Ekyo kitegedde muto wange mmanyi nti embeera si nnungi abooluganda ate waliwo eyatuteeka mu mbeera eyo. Tujja kulwana tumuggyeko tutereeze embeera. Ekyo nga nkimaliriza nzize wano ne bannange nga tetuli bannabyabufuzi abajja okukyamuukiriza wabula nga tuli bakulembeze abajja okunoonya eddagala eriyinza okutuyamba ffenna okuva mu mbeera embi. Waliwo abagumiikiriza nga mugamba nti mulinze ne mukoowa kitegeerekeka. Musa bwe yatwala abaana ba Isirayiri okubajja mu nsi ey'obuddu abatwale mu nsi ensuubize, baatuuka ekiseera ne bakoowa bamugamba n'okugamba nti wandituleseeyo mu nsi y'obuddu. Era ne beekolera n'ekifaananyi eky'ente nti bafunye Katonda omujja kubanga Katonda eyabajja mu nsi y'obuddu nga balaba alwawo. Obuvunaanyizibwa bw'okutereeza ensi gwaffe ffenna. Omulimu gwange kubakulemberamu mu bwegendereza, mu butuufu, mu bulambulukufu ne mu bwerufu nga mbalaga ekkubo ettuufu, so si okubakyamuukiriza ne mbakozesa ensobi wakati mu lugendo lwe tulabanga oluwanvu olutagwa. Nzize wano ne bannange okubasaba okutulonda nate tuweereze tukole ebyo bye tumanyidde ddala obulungi. Buli lw'olilonda omukulembeze nga kinyumo naye nga naawe okimanyi ti omulimu gw'omutumye tagusobola oba otuukiriza enjogera y'Abaganda egamba nti atamutisse atamuzadde amutikka jjinja kubanga naawe ky'omusaba omwana oyo okimanyi nga takisobola. Kamalirize n'ebigambo eby'obukulembeze. Ekigambo kino kikulu abooluganda tubeerera abantu. Bamaama mbeebaza nnyo kubanga muli ku rekodi nti mukuumye bulungi ofiisi y'obwamaama. Bataata bakulu bannange bato bange ne batabani bange olwo musudde obuvunaanyizibwa ku ofiisi y'obwataata. Abaana abo mbasaba mubalabirire bulungi baweerere kubanga ye ensula y'obulamu bwaffe mu biseera ng'amaanyi gatuwedde. Temuwuliriza njogera y'abantu ababazza emabega nga babagamba temutubuulira kusoma, temutubuulira bitiibwa. Ekitiibwa kya muwendo. Buli muntu alina obwongo akolerera nnyo okufuna ekitiibwa. Ate nga waliwo n'ekyo kye yazaalibwa nakyo kye mbasaba muleke kusuula. Waliwo ebintu bye tukola nga tukola kuzannyamu buzannyi. Ebimu ku bye muŋŋamba tolensa ambuleera toli ku ambuleera obooluganda obubonero bwe buteesa. Museveni singa kira wano ku ambuleera mumulonda
waliwo abantu abajja okujja ng'ambuleera bakiddye bubbi ng'era mubalonda. Mutunuulire abantu, buli muntu mumupime n'obusobozi bwe, mutunuulire ebyafaayo bye. Saagala kwogera ku balala nga mbegeraageranyako, kubanga tetugeraageranyizika, tetugeraageranyizibwa. Katonda nsitudde n'abaako byanfuula mu nsi, ekisa kye nange kyennumiddeko. Erinnya lye lyebazibwe, kubanga nfudde kyesaafuubira ne kyesaamanya. Naye bw'aba nsitudde wakati mu mmwe, buvunaanyizibwa bwammwe okundera, okunsitula ne munkuumira Katonda gy'antadde wakati mu mmwe mbagase. Waliwo abantu abalina endowooza nti obusubbaawa bwekukoleeza emirala buzikira, si kyamagezi. Abalala balowooza nti bwe gutakoleeza mirala tegugwerera, ekiseera kyako bwe kituuka gugwerera ne gubulawo ne gubanga ogutabeerangawo. Buli muntu akwate era awanirire munne, tuyambagane, tubeeragane. Bwe gweyagala nkuyambe, oba nkubeere, tonkyomera. Ngamba n'empisa. Ebigambo omwana ono Ronald byabagambye bituufu. Ronald ono ne Pawulo basombye abantu okuva kuno, ono bamunyagako ekibanja, oli bakola ki? Nisigenda kujja mbaanike wano ekibanja kya gundi nze nakitaasa. Oyamba omuntu n'obutaasiza ekibanja kya bukadde 5 n'atakusiima n'akunyigira olunaku lumu lwotamuwadde mutwalo gwa nsimbi oba lwotamuwadde ecupa ya soda. Waliwo n'abalala betuyambyeko n'ebyaffe, naye olw'okuba tetuwanika bantu, enkeera n'agenda atenda abantu nga bw'otoyamba nga bw'oli omukodo. Nze byenkola mbikola Katonda wange ali mukulu wa nsimbi. Bato bange mulikiraawo okugulumiza ebintu ebyobunafu. Nkuwadde ecupa ya bbiya ya 13, simanyi wa 13 wa 35 waliwo 4 nenkulira ecupa ya bbiya emu ya 14 nenkujoogerako, okitwala nga kya kitiibwa? Net si kya kitiibwa. Ekyokubiri, twagamba nti nkugulire ecupa ya bbiya, oyagala omwana wo naye bagimugulire. Ekyokusatu, twagamba nti nkugulire ecupa ya bbiya, oyagala owangaalire afaana gyange, oyagala owangaalire mu bulamu oba okugulira ecupa ya bbiya. Nzize wano okusabira essaala, essaala gye nzize okusabira muganda wange, nkireka kubeera mukira naye beera mutwe. Njagala Katonda akusitule, akuteeke mu abo be basaba bbiya, akujje mu abo abasaba bbiya. Njagala Katonda akusitule, akuteeke mu abo abagulira bannaabwe caayi, akujje mu abo abasaba bagulirwe caayi. Oyinza okuba oli mukyala wano ng'osiika nkoko, osiika chips, otunda magi, otunda nnyaanya oba menvu, omulimu ogwo gulimu diguli y'omwana gwegukwata obulungi. Oyinza okubeera nga gwe muto wange oli awo osiika capati, osiika amandaazi, gatta ssente ne mukyalawo atunda ennyaanya, muweerere omwana. Omwana oyo agenda kubajja kutunda ennyaanya. Waliwo akuba bbulooka, mukama waffe yeebazibwe, akwazisa amaanyi agakuba bbulooka. Nsaba Katonda akuyambe, akubeere bbulooka ezo ziveemu diguli y'omwana, era omwana oyo akujje mu kirombe mu kiseera nga tokyasobola kuba bbulooka. Omwana oyo ye insurance gy'olimu. Njagenda mu maaso okukola emirimu egiyamba abantu ate egigasa. Sijja kuyiga kukola ebyo ebikyamuukiriza abantu, ebiboonoona, ebibazza emabega. Omukulembeze alina kugamba bigambo ebikutwala mu maaso. Mikwano gyange, mbasaba mwejjemu endowooza ey'okwonoona amaanyi mangi n'obudde obungi mu kuyomba. Amaanyi n'ogwonoona, n'oyomba, n'otuuyana, ovuma Sseggona, ne bakugamba Sseggona yaleeta ekibiina kya Nuupu, yakitaasa ku Kibalama, yakikolera constitution, yajja Kyagulanyi Makomera, yajjawo court martial, n'ogamba byonna yeebale mbiwulidde naye simwagala. Mumenyekera ki? Waliwo abantu n'okuva mu kyalo ebyewaabwe byamutuma ku kyawa, nga talina mirembe, nga talina kisa, nga talina kwagala mu mutima gwe. Mukwano gwange leetedde amawulire ag'essanyu.
Kristo bwe yali agenda yatusiiriza ebigambo bibiri. Yatugamba mbalekedde emirembe gyange okuuma emirembe. Ekyokubiri yatugamba twagalane, nammwe abatanjagala nze mbaagala. Bwe mutadde obukyayi ntaddewo okwagala. Kale tulabe Katonda waffe ali mukulu, ku ffenna ani gwaliwo empeera, ani gwaliwo engulo. Mukama abeere nammwe mbasaba